amaka ly'eggwanga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalaiba fi abalungi abassa TV eminyenye eggwanga abasiramu mwenna mbagaliza ssawumu ennungi era mwebale kusiiba. Amanya ndi Maishara Queen Mother mami w'abalungi sekenda Stephen wa mama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah kumfire janna Firdaus namwe mwenna abatugendako Allah abasonyiwe ebyabasabako. Programu yaffe eya Save a Soul Taasa Omwoyo etuuse mu kaseera kano era nga program mw'oyitira n'okkakkana kikuli ku mutima nga mu butuufu olina ekintu kikutuulidde ogamba nakyogerako naani, ogamba nakyomyako naani, ani anampa ku magezi, ani anampawula, ani anaŋŋamba kino kikole kino tokikola, kino kituufu kino kikyamu. Mwana wattu oddukira ku programu ya Save a Soul Taasa Omwoyo era nga ojja kubanga oweweezebwa omutima gwo mu nsonga zonna, nsonga z'amaka, nsonga za mirimu, nsonga za family, nsonga zaaki kasa kibanga kizibu gy'oli nga mu butuufu kikutuulidde. Mukwano gwange tewetta, ye programu yabeerawo okuba nti tutaasibwa mu bintu eby'enjawulo. Bakwano bange programu yaffe ya Save a Soul nga bulijjo tubadde ekizibu kino twakiwaayo tubeere nga twogera ku kigambo kya okuwaayo, engeri biki byofunamu okuwaayo era nga mu kaseera kano nabasuubizanga tugenda kuba nga tubeera ne Sheikh agenda okuba nga atulambulira ebirungi ebiri mu kugaba era mu dakiika ntono nnyo agenda kuba nga atutuukako twongere okuba nga tuteesa ku bintu bino tubeere nga tuyongera okusomesa abantu ku bintu bino. Nga tugenda mu maaso ngenda kubanga neebaza nnyo abantu abavaayo ne mugamba katukwasizeeko Queen Mother tubeere nga tusuubulula abaana abeeyamu okubanga basuubula. Jjukira munnange gwe yakajja nawaayo omwezi guno ogwa Ramadan ne ŋŋamba nti katusuubulule ku baana bano abato ng'abaana bano amasomero ge basomeramu si g'abasiraamu oba nga tegali ku musingi gwa busiraamu, nti abaana bano babeerayo mu masomero ago naye nga oba tebabeerawo nnyo nteekateeka nnuŋŋamu mu kusuubuluka kwabwe ne futaali waabwe. Bwetyo ne ŋŋamba buli mwaka nja kuba nga nkikola insha Allah era nga twatambulira ku mulamwa ogw'abantu abasinga okuba nga baviirwako abantu baabwe, nti mmwe bekisinga okuba nga kikwatako ennyo then ne tutunuulira n'abantu abalala. Bantu ki benjogerako? Ng'oli mulekwa oba ng'oli mpunzi. Mukwano gwange gwe nasinga okutunuulira ennyo nti katuweeyo ku lw'abakadde baffe bano kubanga y'emmere gye basobola okuba nga bafuna era nga munatambulako ebifaananyi beba abaana essomero gye nagenda n'akatono ke nali nfunye bakwano bange bankwasizaako ne baba nga twasobola okufuna akamere ke basobola okuba nga basuubulukirako n'eŋŋano ke basobola okuba nga balya ku ddaako. Abaana abo baali basanyufu nnyo naye nga bagamba Queen Mother tukyeyongera okuba nti tutaasibwako mu mbeera emu oba endala era nga nkyakoowoola wiiki eno kuba ngenda kuddayo ku lunaku olwokutaano. N'ekyo ekirala kyekinaba nfunyeewo kati munnange gwenna naawe ayagala okuyamba togamba nti Queen Mother omukisa tutumalako nedda nga w'obiraba byagenda bintu bitono ddala naye ng'ate abaana baali bawerako. Era wensabira gwe wenna ali eyo obeere nga osobola okuba nga okikwasaganyizaako oba kyonna ky'oba olina abaana bano babeere nga basuubululwa nate nabo mu nsuubuluka ennungi. Abaana bano sigamba nti essomero lya bamulekwa, nedda. Sigamba nti tebalina mmere gye balya mu nnaku endala, nedda. Wabula twaga tuteekeko ku kintu eky'enjawulo. Nannyini essomero lino yasuubululanga nnyo abaana abo naye ng'omanyi challenges zigenda ne zituukawoko omuntu n'onafuwamuko n'abanga ebintu ebisobola okuba nga bibeezaawo abaana bano mu kaseera kano oba Ramadan eno tebyaliko. Njagendanga ssomero ku ssomero nga nteekateekawo enteekateeka eno tulabe nti abaana bano basobola okuba nga nabo bafiirwako oba nga baagalwa ng'abaana abasomera mu masomero g'abasiraamu. Mukwano gwange ali eyo naawe osobola otwegattako ne tuba nga tusuubulula abaana bano mu ngeri yonna. Kikyolina kikyosobola okukola
etubanga toyongera okuba yatusoboloka okyano programu yaffe eya Save a Soul Taasa Omwoyo era nga mu kaseera Ramadhan eno twatunuulira emyoyo egy'emito egiyayana okusiiba naye nga bambi ebisobokirwako n'eddaaku nga tewali. Abaana bano bandaga nnyo omutima kuba natuuka ku ssomero emyaka nga bw'ogiraba baana bato baana ba primary naye baŋŋamba ekisebo nga kitandika bali abaana 47 abaali basiiba naye we natuukirayo nga basigadde abaana 15 abaali bakyalemeddeko mu kusiiba nga bo bagamba tukoye subulukira kawunga katukalye ku lanchi ekyo nakyo kiggwe naye ate amawulire amalungi ge nafunye nti we navaayo enkeera bonna baddamu ne basiiba anti nga waliwo akaceere waliwo kajuice ke bananywako ekiro bamanyi waliyo kuki waliyo ku kachapati ate nakuugi kano mwana wattu twatekako n'amata kati ekisiibo kino abaana kyabazaamu ne babanga bakola ki nga basobodde okuba nga basiiba nga basiiba alhamdulillah mbadde mbagambye nti sheekh waffe abadde akyaliko katono awo era essaawa yonna atuuse tugenda kubanga twongera okutambuza programu yaffe eno ya Save a Soul Taasa Omwoyo n'engeri ebirungi ebiri mu kuwaayo oba okusobolula abantu. Toba ku TV Emunyanya y'eggwanga kampumulemu katini nnyo ate tukomewo ne Sheikh. Ku Star TV oyita mu kusoomoozebwa ng'obuliddewo okwogerako naye waakiri omutima gukakkane tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona okubiranga abataata mama yangabye bw'ate simanyi taata wa Kulisi nange ye taata wange ate yakabiŋŋamba tata jangu onkime Yangwa tusale amagezi kati omukyala oba omwami Save a Soul Taasa Omwoyo ne Queen Mother naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza omutima bwe bulamu amaka ly'eggwanga. Oyita mu kusoomoozebwa ng'obuliddewo okwogerako naye waakiri omutima gukakkane tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona okubiranga abataata mama yangabye bw'ate simanyi taata wa Kulisi nange ye taata wange ate yakabiŋŋamba tata jangu onkime Yangwa tusale amagezi kati omukyala oba omwami Save a Soul Taasa Omwoyo ne Queen Mother naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza omutima bwe bulamu amaka ly'eggwanga. Nesimye nti okyali ku Emunyanya y'eggwanga ng'era okyali ku program Save a Soul Taasa Omwoyo. Tukomyewo nate nga webasuubiza nti Sheikh waffe agenda kubanga akomyewo era nga atuuse mu kaseera kano twongere okuttaanya ku bulungi bw'okuwaayo. Alhamdulillah abasobola okuwaayo mwebale nnyo mwebalire ddala. Program Save a Soul Taasa Omwoyo nange Queen Mother mami w'abalungi nze gikutuusaako buli lwa mukaaga ku ssaawa emu paka ssaawa 2 ez'ekiro. Sheikh salamu alaikum. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Nisimye okulaba nate. Alhamdulillah. Nange nsanyusa obbasanga. Wonsangidde mbadde abalabi baffe abalungi nga mbannyonnyoddeko ku okuwaayo kwe baawaayoko ku ssomero nagendayo alhamdulillah. Alhamdulillah. N'ekyo ekitono kye nali nfunyeewoko ebifaananyi babiyisizaawoko ali mu studio
mu control room ajja kubanga abiteekayoko abaana bambi basanyuka akatono ke nali gamba sijja kulinda kingi bagamba dutwala bingi teyakola ki teyatuuka netwala ekyo kino kinasobola okufunayo olw'abantu mmwe abankwasaganyizaako naye ne mbasuubiza nti ngenda kuddayo ku Lwokutaano olujja asobola inshaallah abeere nga atongerezaako byebyo byolaba bye nasobola okufunako mu kaseera ako abantu nabo banga abaana abo basobola alhamdulillah amina joyitidde أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين abatulaba mwenna n'abatuwuliriza akaseera kano kazibu omuntu okubeera nga akulaba ayinza okuwuliriza nti tukimanye abasiraamu bonna bali mu kusiibulukuka obudde bwakayisa nnyo kati olwaleero naye alhamdulillahi rabbil alamin ffe wetuli tuliwo okubaweereza so okusookera ddala tubakulisa mu wiiki gye babaddemu tubakulisa mu jjuma era ndowooza tubuzayo jjuma emu oba oli awo oyinza obutaddamu kusaala jjuma ndala kyova olaba jjo gye nabaddeeyo abatulaba nabadde Lukaya we nasaazizza Masjidi Maryam nabagambye nti omubaka yagamba nti buli wokola omulimu gwonna gukole oba oli awo okakase nti omulimu gwo guyinza okuba gwe gusembayo mu bulamu bwo saali swala saddaaka kola ebigambo byonna byoyisa mu kamwa yagamba nti kikole olowooze mu bwongo bwo nti oba oli awo omulimu guno gwe nkola ki gwe gusembayo mu bulamu nti bw'oba owaayo waayo bw'oba osaala saala oba oli awo Allah chance gyakuwadde yeeyo ntera okugamba abantu eyo gye njogera ne mbagamba nti nabbi yagamba nti omuntu bw'aweza emyaka 40 abasinga mwenna abatulaba gye mulimu yagamba nti entaana etandika okukukoowoola kitegeeza nti ebbanga lyo liba lyeryo gino emyaka Katonda gyakwongeramu aba ayagala gwe weeteeketeeka okole by'otannaba kukola saala eswala z'otasadde mu myaka eno egy'ekivubuka ng'okyakola effujjo beera nga osaddaaka owaayo by'obadde tonnaba kubanga era tutera okubagamba nti Katonda tabaaraka wa taala jalla jalaaluhu yagamba nti mu byenkuwa okimanyi mulimu ebintu by'abalala otherwise Katonda yali alina obusobozi era alina obusobozi siga nti yali alina wabula alina obusobola okugaggawaza buli muntu muno mu nsi nga tewali yeetaaga munne tonneetaaga sikwetaaga naye mu bintu ebimu lwaki Allah yakikola bw'ati yayagala okubeera nti buli omu ayambeko munne gw'obeera omusawo nze mbeera esseeka oli abeera omubazzi kagamba buli omu abeere ng'akola ki asobola okuyamba munne bw'atyo Allah bwe yateekateeka ensi so bw'otategeera ekyo awo mba sikutegeera bulungi nti Katonda okukuwa obugagga obungi sigamba nti era nakibagambako nti si gwe omulungi asinga oba oli awo n'obugagga obwo bwakuwadde oli mu bbo kozesa mu makubo amakyafu Katonda g'atayagala naye lwaki abukuwa ate ekyo kiba kigezo naye ate Katonda era baawadde nga bantu balungi tusanga abantu nga bagagga nga batya Katonda nakibagambako no programu eyaggwa nimbagamba nti waliyo abantu ba Katonda by the way nabbi yagamba Jatimai yagamba nti Katonda asaasira omuntu oyo kugamba atabakanira banne nga ye buli kyafuna ayina bakola ki balowoozaako ekyo kye nabagamba mujjukira ekyafaayo nti omusajja yasanga ennimiro 2 saagala kukiddamu naye okubazaako emabega yabagamba nti lwaki ye bifaanana bulungi yagamba nti asooka kugyamu omusolo gwa Katonda n'aguteeka ebbali omusolo ogwokubiri n'ajjamu omusolo gw'abamulekwa gw'abanaku gw'abeetaavu olwo nno ebisigadde ebisembye mugiyita left overs mu luzungu left overs bino ebisigalidde byatwalira mukyala we n'abaana be kati gwandaba olwaleero ani asobola okukola ekyo gwe weetunulemu olwaleero singa mba nfunye obukadde 10 nfunye obukadde 5 kiki kyosooka okukola mu bwongo obwo osooka kujjako omusolo gwa Allah
katonda omulowooza kuba yazikuwadde bw'abanga yazikuwadde ayinako percentage ye 1/5 bw'obanga oggyeko omusolo gwa mungu katonda sente ezo tagenda kuzirya wabula ayagala zigende mu banaku be hadithi ya nabbi yagamba nti al khalqu iyalullah bino ebitonde bimulaba ebibonaabona ebitalina mwasirizi bitubagamba buli lunaku tukibagamba nammwe kennyini tubibagamba naye mubiraba ku social media ne batambuza obufaananyi obw'abantu waliwo ennaku zino obufaananyi simanyi oba bwansi ki oba Palestine oba bwaki simanyi nolabanga omukazi akutta obwana bwe beebase mu kidiba beebase mu ttose otera okubulaba ku Facebook kakati gwe omuntu nga katonda yakkola ng'olina omutima omusaasizi ogw'ekisa kubamu ekifaananyi nga gwe omukyala atulaba olwaleero naawe omusajja atulaba kubamu akafaananyi nti katonda embeera yagiresewo mu wano Uganda era n'obulwako ow'okwebaka ne babagoba mu mayumba gammwe nga solution eriwo omwana w'oyo gw'olina gw'otunulako mu ddiiro n'omwebasa mu bisooto gw'olaba weebaka bwebasa onyoga nti otulo twambuze mbulwaki musaamanyira suuka eno gye bataddeko just suuka naye ng'oli anoonya wakuteeka mutwe guno n'abaana be ne yeebaka mu bisooto binnyogoga mu mazzi naye otulo ne tujja mwana wattu katonda bw'abanga yakkola ng'olina omutima ogw'ekisaasizi okulukusa n'amaziga mu kukulukusa amaziga bw'obanga osobola okuteekayo obuyambi bwo bwe kiba nga kiri Uganda nti waliyo ne mu Uganda abantu abafaananako bwe bati yes gye bali mu ekizibu kyammwe temutambula era omuntu agamba nti nze mmala n'omwaka nga sirinnye kawempe ninga abeerawo mu tawuni ndi abeera busy kakati gw'olaba ne kawempe wakulema okutuuka olwo n'otambula otya mu nsi eno n'olaba abantu ba katonda abonaabona bwe kiri sheikh tebanafuwa nnyo na mu kutambula nti bakale na kutuuka kino ekintu kinafuya nnyo abantu kimadde ngamba abantu mu programu zino endala nti obanga tosobola kale oli bize ngaabamu tugamba nti bannange ndi bize ekisuse osobola okubeera bize n'obulwa akadde akasabira ku mukaddewo osobola okubeera bize n'obulwa okugamba nti kangende ku muzikiti gundi mpeyo kulaba bakadde bange neŋŋamba katange munaffe gy'oli bize kikoze kubanga oli bize akadde kakubuze ne student osobola akadde akagamba kannomberewo ku mukadde wange eddwa gatta n'abalala ogambe nti kampeyo kulwa mukadde wange gundi alla musonyiira musobako edduwa gy'oba otekedde kantu ako akatono k'oba owaddeyo n'ebeera paketi y'amazzi alla ayisize okwo mukadde we naaba nga asobola okukola ki okubanga amusonyiwa ebyo ebyamusobako eyo n'abantu agamba nze nakola nti edduwa ndi mupangisa wensula landodi wange ayinza obutakkiriza byaki byadduwa oluusi nga newe wapangisa si basiraamu kati gwe nga olaba wandiyagadde naye nga embeera gy'olimu tekusobozesa n'obanga oyina oba oliwo naye ngaolaba okusajja asobola kukula kilo 5 za muceere gula kilo emu mukadde ajja kuyisizibwako ki okubanga awaayo ya kituufu abantu nze mbawa amagezi abasinga obungi omuntu buli embeera weekwatamu adduka mu masabo si solution amasabo wali olabyeko abantu ababeera ku street abakyanga obuntu obwo kano kafuna tekafuna abasamize bwe batyo akutega butezi biba byebbetingi naye olw'okuba nti nabo bawangayira mu nsi eziri disparate abantu omanye omuntu buli wayitira ebizibu ebingi n'obwomugamba nti ekkovu oba ekkonkome liwonya era alikola ki akkiriza naye nga katonda yakuwa solution egi emu yagamba naawe osobola okwegamba okubeera gwe ng'oli musawo gwe kennyini wejjanjaba twejjanjaba ki byoyogedde byonna nabbi yabyogera waliwo hadisi emu gye nasoma mu mwezi gw'ekisiibo guno yagamba nti katonda tabaraka wa taala yagamba nti mu mwezi guno ata abantu abali ku bibonyoobonyo mu kabbuli omuwendo oguteri agumanyi ne malayika Jibrairu tegumanyi nabbi n'abagamba nti mukozese nnyo omwezi gw'ekisiibo guno mmwe abandaba abasiraamu oba oliawo n'abatali basiraamu nti mubeere nga mununula bakadde bammwe ne bajjajjammwe abali ku nkoligo oba abali ku bibonerezo mu ntaana eyo gye bagenda
ffe gye tutannaba kugenda naye naffe tugenda kubagoberera. Yagamba nti tubajjayo tutya awano wenjagala. Nabbi yasomesa ebintu bingi nti buli mbeera yonna ekujjedde eddagala liri eri treatment sadaka kuwaayo. Yagamba nti golaba omuntu waba alwadde yagamba nti daawu marudhakum bisadaka mujjanjabe endwadde zammwe n'abalwadde bammwe nakuwaayo. Naye osookerawa olina gy'osookera ewatali wa Katonda. N'agamba nti istanziru arrizqi bisadaka mwagala Katonda abasumulule riziki zammwe ziwenjiwale ebyenfuna byo bibeeremu emikisa. Buli kyonna ky'oyagala mu bulamu bwo waliwo ebikutte. Katonda yagamba nti istanziru arrizqi bisadaka kati winjiwaza ebyenfuna byo emmaali yo kubanga emmaali kitegeeza ebintu bingi. Katonda mu bulamu omusaba ebintu bingi. Abantu bawulira emmaali balowooza cash. Emmaali kitegeeza ebintu bingi. Yagamba nti bisadaka nakuwaayo mujje abafu bammwe ku kikunkoligo ku bibonerezo mu kunyigirizibwa kwa kabbuli okwo ku bibonerezo bye tutamanyi bye baliko bisadaka nakuwaayo. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wa alihi wasallama sagala olwokuba sigwe musomo naye olumu tukozesa ne tusika obwongo obw'abantu ne tubasembeza. Nabbi yagamba nti ehdu limautaakum muwe ebirabo abafu bammwe mubawe ebirabo. Basaba bamubuuza nti wama hadiya birabo kyate byetuwa abafu nabo beetaaga gundi ebirabo. Nabbi n'abagamba nti ye abafu bammwe balina ebirabo bye balindiridde okuva gye muli abaafa nti ye. Bamubuuza nti byebiriwa n'abaddamu nti yabagamba nti addua wa sadaka babeetaagako kubasabira gye olugendo luno lwe baatambula Katonda abate ebyasoba Katonda abibasonyiwe wa sadaka era mubaweereyo saddaaka. Kwata ogambe nti ku lwa maama wange kuba naye essaawa zino gyali yeegomba agamba kale singa ekyo mbadde nkyali ku nsi nenkyulira ku katono ke nnaalifunye ke nnaaliwadde kati gwe muweereyo kale mu linnya lye. Gwe bw'oba tolina mutima gukola ki guwaayo. Gamba nti guno omutwalo 15,000 emitwalo 2 emitwalo 5 n'ebirala bingi gwe kyolaba ekijja mu maama wo ekijja mu taata wo singa abadde akyali mulamu ng'osobola oziwa omukyala osobola oziwa omwami nakukubira essimu n'ozimuteerako. Gwe mukadde wo gwe kiteeke mu bwongo nti singa abadde mulamu nansaba naali muwadde mmeka ezo nnyini ziwali muwadde zimuwe kati ng'omuweereddeyo saddaaka eno osabe Katonda amusonyiwe ebyamusobako mu kabbuli Mungu amuteremu ekitangaala. Amiina. Omulabi waffe omulungi okyali ku puroguramu yaffe eya Sebasa otaasa omwoyo era ng'omulamwa guli ku kuwaayo ebirungi ebiri mu kuyamba. Kyei bwe nabadde amaze okuwaayo ebintu bino nazzeeyo ewaka nazzeeyo nabadde Allah ayina engeri gy'ayambamu abantu be. Natuuka ne tumaze okugula bye tuguze kati omusomesa n'aŋŋamba Queen Mother kale tugambye ogulayo ku mata nkoze ntya nga nsigazaamu kasente katini ne ŋŋamba naye Allah gw'omanyi kampeyo sente zino eno zigula amata ninzigaza transport yanziza ewaka mba ntuuka bwe nti nsanga neighbour wange ayimiridde bwati ku kikomera kye naŋŋamba naye mami Queen oba edda nkulinze nkyala si musiraamu oba edda nkulinze koza ate kiki tibanaye mami Queen nalaba ku akantu ng'oyosaba abantu okuwaayo obuyambi naye nina ssente zange wano nakata emitwalo egyo 5 naŋŋamba mbadde nsaba ompeereyo ku lwa maama wo siri musiraamu ne maama wo yafa ku lwa maama wo n'emitwalo gyange gino 5 naye njagala okugireko abaana abo kilo z'omuceere 3 neza sukaali 2. Ekibuzo kyange kiri nti yaŋŋamba kugula muceere kilo 3 ne kilo za sukaali 2 naye ngalo obuzibu bwe nali nvudde eri sukaali kuba ye nali ntutaawera n'omuceere nga waliwo ekizibu ky'amataawo n'amenvu ne ŋŋamba kati nkoze ntya. Omukyalo ono akkaatiriza muceere ne sukaali
nsente zino nali nsobola zikwata nengamba kangula obwata buno obuliwo ngera sigenze mbaana abo oba niba nina kugulira ddala ekyo kyeyatekakesi anti obadde wakiguze wasinga yazikuwanga tonnaba kugula era walisadde ku muceere naye wali oguguze nakuba essimu yogono negana oyitamu ate ngerinda apa nina obwetaavu bwe nalese ate nga waliwo obwetaavu ekyokubiri ebintu bino tubyogera nga abasaaga abatulaba mu ennaku Star TV naye tutera okukibagamba era nja kiddiringana ebbanga lyonna nti kakasa byokola ku nsi kuno abaana bo n'abazzukulu balina okubisasulira ekyo nkirayira mu maaso ga Katonda waffe tubirabyeko nabagamba nti Abawarabu balina ebigambo byabwe bagamba nti kama tadiinun tudaanun nga bwogali amabanja enkya bwogenda okugasasula ate ebya Katonda temuli kuwaanyisiganya bw'obanga wali toli muyambi kakasa nti ensi eyinza okukoma ku ggwe nga bw'otetenkanya abaana bo tebajja kutetenkanya nga ggwe tubirabyeko olwaleero abaana abali obubi naye nga bakugamba nti jjajjaawe y'omu ku basajja abaali abagagga mu ggwanga oba mu nsi jjajja oyo nga talinafa teyakimanya nti abazzukulu bali babaavu naye ate abalina obwongo obulowooleza ewala bo baategekanga obudde bukyali tikankole ebirungi Katonda ajja bisasulira mu baana n'abazzukulu gy'emikisa olwaleero mmwe abamu gye mutambuliramu nga mulowooza nti mwava nagyo mu ggulu atoli wankizo nnyo bakadde bo bajjajjabo abaakukulembera be baaleka bakukoleredde nga bakusimbidde olwaleero by'oli mu kkungula oba ekyo kitegeerekese ekyokubiri okwagala abanaku n'okwagala bamulekwa n'okwagala abeetaavu Katonda tamala gakiwa buli omu munnange ekyo ne nnabbi yakisabiranga osanga omuntu ng'agamba nze nabanakuwaza otegedde nze namuttira ababe ogwo omutima guba gwa sitaani linda olunaku ekyo kyoyogedde Katonda ajja kukufunira olunaku lwo lwotajja kutegeera era kyomamula nti abantu abasinga ababonaabona sigambe nti bonna naye abasinga olumu tuli mu kubonaabona lwa bigambo by'abakadde baffe bye baayogeranga olumu bye bataakola olaba mu dduwa za nnabbi Hajjati Maayi yagamba nabbi mu dduwa ezimu ze yasomanga yagamba nti Allahumma ayi Allah inni mazimanze nabbi Muhammad as'aluka tayyibaati min arrizqi owulira riziki ebyenfuna nsaba obimpe mbeere ne riziki kitegeeza byanfuna emmaali naye tayyibaati ompe ebirungi Katonda asobola obbikuwa n'osanga nga haaji sente Allah zamuwadde zonna ataddemu akozemu mabaala naye nga haaji okitegedde kati osabanga nnyo Katonda akuwa riziki naye eki n'agamba nabbi nti watarki almunkaraatin era Allah bino ebisobyo oba ebyonoona abantu bye bakola nsaba nze ompa omutima ogubireka amakulu ebintu by'obwonoonefu ebyo byonna musabanga Katonda Mungu akuggyemu ensaalwa akuggyemu effitina akuggyemu obulimba akuggyemu buli kyonna ky'omanyi nti muzemu obe Katonda takyagala ekyo nabbi yakisaba kyenjagalamu kyekye n'agamba nti wahubbu almasakin Katonda nsaba ompa omutima njagale abanakubo njagale bamulekwa kyenabagambye nti Katonda tamala gakiwa buli omu bw'olaba omuntu ng'ayagala abanaku ba Katonda ng'ayagala bamulekwa b'abantu wallahi weesunangako weebaze Allah tabaraka wa taala gwe omuntu okukwagalira famire y'owulira otya kyenabagambye nti nabbi yagamba nti alkhalqu iyaalullah bana ebitonde bya Katonda bino ebibonaabona olw'okuba bo tebayina omwana takyalina taata we mulimu abatalina nga bombi tabakola ki tabayina abantu mu nsi muno mulimu abayina nga balinga abatayina mulimu abantu mu nsi muno ababonaabona Katonda mu hadithi ya nabbi yagamba nti eyo famire ya Katonda Katonda abuuza nti agamba nti faman ahabba omuntu nanga njagalira famire yange nanga abanaku be bange kuba tebalina mwasirizi gwe nno oyina sente andaba abaana bo kyebakusaba okibatuusaako ne baba baagala kifaanana kitya nze nina omusajja omu gwe nasinkana eyo
sijja mwogera twali ku Emunyonyo nga mpise alina byaŋŋamba omukyala n'amukubirawo essimu n'agikwata n'amuteeka mu loudspeaker n'amugamba nti omwana abadde ayagala taabu naye ayagala ya apple oli n'ambuuza nti yasente mmeka obukadde 3.5 gye ndabye n'amugamba kambukuweereze wano obwo obukadde 3 busobola okuweerera abaana bamuleka okumala ttaamu eziwera 4 obukwata owulira otya kati omutima Allah okuwa omutima gw'okwagala abanaku be nga Katonda abayise na famire ye kubanga era kye nagamba wano nti honorable Dr. Muyingo akwata abantu abafaanana bwe batyo bamuyita taata naye si yaba abazaalira ddala Katonda okugamba nti eno famire ye Katonda si yabazaala si yabagoni naye yabatonda ayina kyaba akwagala mu ggwe nti gwe owulira bulungi nga bakuyambidde abaana bo owulira bulungi nga bakuyambidde famire yo bagikwagalidde Mungu tabaraka wa taala jalla jalaaluhu omutonzi ono asanyukira nnyo omuntu ayamba abantu be yagambye na famire iyali kitegeeza my family ennyumba yange kitegeeza bw'otegeeza famire ye mukazi wo n'abaana n'abooluganda bonna kati ye Katonda agamba nti okay abo nkimanyi teri abalowoozaako kati nange mubampe bino bye mujjanga okuwaayo nange kwenzija okugabana nabyo bwe ngenda okugabana nabo kubanga mmwe temugenda balowoozaako mulowooza kuba mmwe naye nabano nabo baaliko ne bazadde baabwe nabo baalina abantu baabwe kubanga tebaava mu bbanga nabo baazaalibwa muntu naye embeera Allah bw'ato n'abateekerateekera embeera eyo so Allah tabaraka wa taala abuuza nti ani abanjagalira kyobulaba nabbi mu dduwa ze yasaba Katonda n'amugamba nti ai Allah nsaba ompa omutima wa hubbul masakin nange onteekemu abo abaagala ennyumba yo abaagala abantu bo kubanga ogambye bano babo twagale abantu ba Allah Katonda mu ggulu neighbor aba kuli kumpi ng'olaba embeera gyalimu si nnungi mosso abantu bano oluusi balina nga bamulekwa mukwano yamba okuyamba kulungi nnyo bamukwano gwange abakuba essimu zemulaba ku screen yawo mu kaseera kano line esabwe mu kaseera kano tuzijja kubako nga nvudde ku show okujjako eya studio yo osobola okuba nga ogikubako tomanyi oyinza okuba nga olina obuyambi bw'otuwaayo wabula ezirikaawo zo osobola otekawo akatonawo konna kwoba olina tusobole okuba nga tusharinga n'abaana bano ngenda okwebaza abantu abampadde kasente nga bwe nagambye nti neighbor wange maama Jona mukwano weebali nnyo weebalire ddala wewajje Allah akoddizeewo omukyala si musiraamu naye yatusobodde okudduukirira omukyala waliwo sisange Aisha mukwano weebali nnyo weebalire ddala akasente katuuse waliwo n'omukyala kuno yansindi ate nno si basiraamu maama Jona ng'ogambye oli maama oyo alina omutima gw'abantu okuyamba tekuliiko ddiini just omutima gwo guba mulamu oyo omukyala ye mukyala mulungi nnyo 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 era nsaba Allah abeerenga naawe akuwa waliwo nno wano omukyala Mariam mukwano sente zo nazirabye zatuuse weebale nnyo weebale waliwo omulala omukyala eyampadde si musiraamu yabadde ani erinnya liri bannange mwebale nnyo mwebalire ddala okudduukirira abaana bano mu programu ya Sevaso tutunuulira ebintu ebyenjawulo era nga abajja nga bazigobera programu ezo Sevaso tasomooyo buli lwamukaaga ku Sat TV Emunyenye y'Eggwanga ne ku platforms zaffe endala nga ku Facebook nga ne ku YouTube tutunuulira tuyamba abantu ab'enjawulo mu mitendera egy'enjawulo oyinza okuba nga olineeyo ng'olina omulimu naye n'ogamba nsobola kuguwaani Sevaso tuba n'abantu abeetaaga emirimu share emabegakaawo n'omukyala gwe nafunako olwo omuntu gwe akwena ogamba ne kati ngenda kumukolera ntya nakusaba emitwalo 2 nakusabayo omutwalo so omukyala yankabira nnyo amaziga he was like naye nsobola mukolera ki ne twogera n'angamba Queen Mother olaba sakala olaba ne bwenfuna emitwalo 10 nsobola okukola bizinesi ne muko osobola okukola bizinesi emitwalo 10 ne mbuuza bizinesi nsobola okuteekawo omudaala gwange n'entunda ennyaanya n'obutungulu n'ebintu ebirala nsobola okukola ne mugamba wooli obeerawo oba opangisa nti mpangisa ne mbuuza neighbour landlord wa anakukkiriza omudaala ogwo oguteekawo nti yesi muntu mubi ne mugayogera naye waba akukkiriza
tufune emitwalo gino 10 tukoki tuteekewo omudaalo singa okuba leero tolina luli tolina omusobola okufunawo kaako okulya kirungi kyokyayina kuba abaana baali babiri ate nga tebanatandika kusoma osobola okuba ng'otekawo akasente ko mpolampola n'ogenda ng'ozimba naye ne mmugamba nkuyambye kati naawe njagala obeere ng'ojja obeereko n'omutima ogunaayamba okitegedde so program ya Save a Soul kubanze nange ogikola namala kuyambibwa okitegedde so buli muntu omumanya nti ninako omuntu eyanyamba naawe yamba woyamba ono n'ayamba ono ekintu kibanga ensi egenda kubanga ekendera ku bantu abo abetta abantu abagamba nti wowe nfudde siina nyamba wetunakwatisa wamu tujja kubanga tusobola okutwala ensi eno mu maaso lwakuba obuntu buvudde mu bantu obuntu fe abatambuddeko mu nsi ez'enjawulo nakola rusaaki nembuuza lwaki ensi z'abazungu abo ziyinamuko ku mirembe newankubadde si gye mingi abeeru abo bagabi bategeera ekigambo kugaba ti buli w'oyamba abantu ekisooka okuwaayo kuno kukola ebintu bingi tujja kifunira obudde katonda omuntu ayamba tamala gamutta mangu era bawangaala nnyo nabw'aba asobya katonda naye ebbanga lyamala ng'akola ki kambuwa ekyokulabirako falaawo abasiraamu gemuyita firawuna falaawo yali ku mulembe gwa musa falaawo yawangaala emyaka 600 years naye ate ebikolobero bye yakola mu nsi muno mwenna mubimanyi abasomako mu bitabo ne bwe babuuza ku nabbi muhammadi nti kiki ekyawangaza falaawo katonda n'amuwa emyaka egyo nabbi yabaddamu n'abagamba nti kusaddaaka katonda teyayagala mumugjawo kubanga ayina ebitonde bye byeyali amuyambirako ng'ate abalala baali beefuula abakkiriza mu bwakatonda omugjamu n'ekikumi luba lutalo akwata ye ateeka mu nsawo ye mbw ali katonda we so nga eddiini kugaba kuyamba eno ensi tutambulira bwe tutyo katonda bw'atyo bwe yatugira bwe yatonda nti leero nze nyina kutambulira ku ggwe otherwise bwe mba mulwadde nyina kgenda wa dokita dokita oyo naye nannyamba mpole n'akola kaweefube olumu tatunuulira ssente oyinza okuba omuwadde nantono naye ayagala obulamu bwe bukole ki singa aba n'omutima omubi ayinza obutakkiriza ayagala n'obusente butwala so ensi bwetto bwe tulina okubeera nga tuwangaala nti ensi zonna zemulaba eziri obulungi charity ekintu kikulu gye bali era bo bamanyi nti babisoma mu bitabo by'eddiini nti katonda ayongeza nnyo obuwangazi bw'omuntu omuntu amuyambira ebitonde bye abanaku ng'abo bamulekwa abeetaavu abali mu mbeera ez'enjawulo kati ng'oyo omukyala gw'ogambe nti oyo oba omaze okuzza obulamu bwe ne famire ye nti omuwonyezza okusabiriza takusabye kinene n'agamba nti ekyo kyokka kimmala ensi bwe zitambula twetenda obukkiriza abantu buli omu agamba nti nze nzikiriza mu katonda nyina imaani abasiraamu mukiyita imaani nabbi agamba nti al muminu mbabuulireyo omukkiriza yaani afaanana atya by the way obukkiriza ffenna tubugabana n'abatali basiraamu mulimu abakkiriza omuntu yenna akkiririza mu katonda yoyo abeera omukkiriza naye obukkiriza bwe yagamba nti tukulabira ku bimu ku byo newankubadde bingiko nabbi yagamba nti biyinza okuba bintu bibiri one omuntu omukkiriza ng'akkiriza mu katonda husnul khuluq alina okuba nga wampisa nnungi oyo abeeramu ne katonda ke kamu ku kabonero kwe tulabira nti omusajja ono omukyala ono mukkiriza mmwe abasiraamu kye tuyita imaani nti omusajja alina imaani akabonero akookubiri yagamba nti wa atiimu taama ye muntu aliisa abo abalumwa enjala otegedde abalumwa enjala okimanyi nti waliyo abatalina byakulya bangi obafaako ate ogamba oli mukkiriza osaala n'ogenda n'osaba mu kkanisa mu kereziya yonna naye waliyo ebitonde bya katonda ebitali bulungi abakkiriza bonna n'abanene bonna be tugoberera okutandikira ku bannabbi genda otunuulire embeera zaabwe ze bawangaaliramu
basookanga kulowooza ku banaku nga tebannaba kulowooza bo. Shegedde Katonda mu Qur'ani mulimu aya eri mu suratul Insanu aba gye tuyita suratud Dahali yagamba nti bismillahir rahmanir rahim yali ageza ng'atuwa ekifaananyi kya muganda wa nabbi ayitibwa Imamu Ali alayhi salam ne mukyala wa Ali muwala wa nabbi Muhammad ayitibwa Fatimatu Zahra salamullahi alayhima. Aya eno yakkira mu bo era yali etegeeza bo biki bye baakola kyenjagala tumalirize nakyo olw'obudde mbula bugenderera. Katonda mu Qur'ani yagamba nti wayut'imuna at'ama ala hubbihi, bano baalisanga ku lwa Katonda waabwe, hubbihi miskinan nga bawa bamaskini, wa yatiman ne bamulekwa, wa asiran n'abantu abalumwa enjala. Obalaba? Bo era kigambibwa nti buli Fatima bwe yafumbanga emmere nga wabeerawo omunaku akonkona. Era batugamba nti muwala wa nabbi oyo ne Ali alayhim assalam bakwatanga amayinja ne bagasiba ku lubuto ne bagateeka ku lubuto n'asibako ekiwuzi. Ejjinja lino ne linyiga olubuto luli ojja okigezeeko kubanga oba onyigiriza ebyenda biri bireme kuwulira ki njala. Tebaayinanga mmere bagiinanga bagifumbanga baba bakagifumba nga waliwo abawulira akawoowo abanaku abamulekwa nga bawulira bubi okulya nga waliwo abalumwa enjala emmere nga bawaayo bo baasibanga mayinja. Aya ne zibakkamu. Gwandaba olwaleero olugamba nti oli mulungi ku kyalo, oli mulungi ku ggwanga, ewuwo oli otya, firiji ejjudde, waliyo abatalina kyakulya balowoozaako ki? Abo nabo boolaba olwaleero boogamba nti si gwe wabaavuwaza, si gwe wabafuula bamulekwa, si gwe wabatuma basebirize. Kyonna kyekiri kuba tubiwulira mu bantu. Nze mpuliriza ebigambo Hajjati Maayi mu bantu n'ogamba naye ono lwaki alabira kumpi, lwaki talabikirwako? Kubanga bakita kulabikirwa eri mu madiini, tukita kulabikirwa mukita vision. Tosobola kulabako mu myaka 5 ejijja nti oluvannyuma lwange abazzukulu abange baliba batya. Olina garanti gwe wakola ne Katonda nti obugagga bulina kutambula mu famire yammwe okumala emyaka 10 oba 2, olina garanti. So buyinza okuba nga naawe by'olina Katonda akuweereddemu omugabo gw'abanaku bw'onoogubamma Katonda ng'azikugjamu. Kyeva mulaba abagagga abaavuwala, ekyo kankibagamba okuva n'olwaleero, yenna yali abaddeko obulungi embeera neekukwatamu, oyina omugabo gwe wali ogutali gugwo, wayina gw'olina okuwa. Nga waliyo abanaku bakugamba n'okugamba n'obiwuliranga bw'obiwulira kati nga gwandaba n'obiraba gwe n'ogamba nti zo n'abaana bo linda Katonda lwajja okukukwatamu. Bano bwe bakaaba amaziga ng'ekikolimu kigenda nga Mungu abikkula eggulu, nga Mungu abuuza nti bano ki ekibakaabya fees, bano ki ekibakaabya bitabo, bano ki ekibakaabya mmere, bano ki ekibakaabya kyonna ekibakaabya, nga Mungu agamba nti naye ate sente zaabwe haki yaabwe nagiwa Haji Gundi, nagiwa Mwami Pawulo. Mwami Pawulo yeekuŋŋaanyizaako ebintu by'atagenda kwetikka kusiba kutwala mu ntaana, byonna byekuŋŋaanyirizaako ogwo omululu ogwo. Katonda agamba nti kale nange kambizzeeyo. Kyemuva mulaba nga mulaba ntwavuwala ebyo mugamba abeerayo nga nzikola olowooza magezi go zifuna. Katonda asobola okuyiwa ddiiru zo zonna n'emirimu gyonna n'agyetta, naye akuwa alina ensonga nti kakasa gwandaba era kkiriza gwandaba, kiteeke mu bwongo nti buli kintu kyonna Allah kyakuwadde mubeeramu percentage ya Katonda n'eyaba abantu abatalina muki. Bw'ofuna omutwalo omanya kuliko 10,000 akanaana keekako. Oshegedde
ekyo kijja kuva ku nze ekyo mbaga mu mateeka ga ddiini setwogera wano mbusima twagala muyamba temuyamba mulekeeyo naye mujja nekyo ekituufu mujja bisasulira kubanga ffenna tuyambibwa kakasa nti bw'ofuna omutwalo kuliko 1000 si zizo za Katonda n'abanakube. Tusigaza dakiika ntono nnyo obula ngenda kusaba ndoza nfune essimu zinaaba 2 tute essimu tufune essimu 2 osanga eriyali eyo gwe kyokye ennyo abeere ng'ayita kunaba essimu eyo gy'olaba eya studio online tokuba kuzina essimu endala ndaba muzifiirako wano nesobola kubakwata kuba tujja kuba twetwewuliza ekyokulala okuba essimu TV yo gikendeereze ddala eddoboozi libeere nga teriyitamu kuba tujja kubanga era tetukwatagana bulungi. Shay tulina abantu obwekyo kankireke tujja kireeta ku mulamwa ogw'omulundi omulala katufune essimu ezo zibeere nga tuyitamu tufuneko abantu 2 ku 3 nga tugenda okugala programu eno babeere nga basobola okuyamba. Nagenda ku ssomero lino nga ntuteyo ebintu ebyo ekyosonga kitadde ku ssimu. Hello? Hello. 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 Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Beta mutumidde. Amina sebo. Badembuza seeka. Sebo. Seeka obusiramu n'entekeezo tutogerako zityo gyambadde ku mukono. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bamikwano enamba eziri wansi muzikubako mukubeko enamba eya studio tugenda kubanga tusobola okubanga tuzikwata. Shay. Na. Hello? Hello? Hello. Wanje nyabo? Ebale kuwe. Kale nyabo. Yazanye ya mwe. Wanje? Eyo. Nozabadde yebaza bwebaza oyo. Okay. Tweyanziza. Shenga sinira bekindabadde kunge essimu tenayitamu. Abaana bano nafuna omukisa n'ensoboluka nabo olunaku olwo nti naye nga tugenda okusaala kino kiza eri balabi baffe bagira mu uniform zaabwe zibabaamu ng'obukaaya. Hello? Hello? Ekituufu kiri nti programu ya Save Solo ye ejja kwagalwa abagino ejjagalwa programu ya Save Solo yo yakuwumbawumba myoyo gy'abantu era tujja kubanga tusaba nnyo obwetaavu. Hello? Hello? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wanje? Enamba ya studio eno? Ya TV sabo gy'oliko. Oyo tumujjako. Abaana bano nga nabagamba kati mumusala temwebikiridde nti tetulina byakwebikirira ngamba yiyi kyomugamba ndi basiramu tebakimanyi omuntu aba asaala omukyala yeebikirira bw'ati mwandingambye kala uniform nnyimpi naye oba okimanyi nti olina okukola ki olina okwebikirira ng'osaala nengamba kati obukayanja buleeta okayanja kubuleeta inshaallah abaana beere nga bakola ki nga beebikirira. Waliwo ekibuuzo ekyabuuziddwa Sheyi. Ekyobukaaya oba kiri ekyempeta? Ekyempeta. Nabagamba ebiseera ebisinga nti njagala nnyo otambulira ku mulamwa. Kituufu era nkikonya. So ekyokubiri kamuddemu oyo nti ebimu tuba tubimanyi naye twagala nnyo omuntu okutambulira ku topiki. Muzimu ku sunna za nnabbi nnyingi mu nsi muno okutandikira ku bannabbi abaasooka sunna zaabwe bakwatanga emiggo n'empeta bayambalanga empeta n'ebitambaala kyenyinza obbagamba nti
byotamanyi bye bingi ate byomanyi bye bitono nti teri nabbi yenna muzimu ku sunna zaabwe byebyo bayambalanga empeta ku mikono gyabwe ne bakwata n'emiggo so mu bufunze kyekyo bamikwano essemu eno mugenda gikwako amaze okuva ku mpewo mukube ku ya studio. Hello wangi nnyabo kale nnyo wangi maama aleka abadde ayagala kwebaza so mu bufunze nga tumaliriza ntira omwoyo gwange n'egyabo bonna abatulaba musabe nnyo Katonda abawa emitima emisaasizi ekyo nakyo basaba kisabe kyola edduwa gye mbagambye nti omuntu takeera bukeezi ku makya wabula ne nabbi naye yakisabira nti ayi Allah nsaba onteekemu muli ennyusi oba ekitendo ekyagala abantu babanaku si buli kimu omuntu asaba ekintu ekyo nti wahubba almasakin ayi Allah nange nsaba ongabirireko mbeere nga nyina ekisa ekyo si kisa kyokka wabula bwe mba nyina obusobozi gwolaba mulimu abantu abamu hadithi y'ennabbi yagamba nti omuntu yenna singa innal abda omuddu hadithi nabbi bwatu byagamba nti omuddu singa akeera ku makya n'agamba Katonda ti singa ompadde ssente n'aliyambye n'otazifuna bakuwandiikako empeerezo nti wayambye kati ate olwayina n'akikola so aganyulwa nnyo so n'olwekyo bakadde bange abalungi abatulaba n'abatuwuliriza mu programu ezifaananako nga zino bino ebintu bye tubagamba ffe abamu tubiraba ate tubimanyi ate tulina ensonga lwaki tubibagamba mutegekere abaana bammwe n'abazzukulu bino byennyini bye tubagamba bye mukola abaana bammwe bajja kubifunamu eyo mu maaso n'abazzukulu buli wookola ebirungi n'okolera abaana b'abanne ebirungi naawe Allah alikuleetera abantu abalungi bakuyambira abaana bo bakwagalira abaana bo bakusaasirira abaana bo lwaki kubanga naawe bw'otyo bwe wakola abaabanno bino tubibagamba ng'obudde bukyali so bw'oba tolina birowoozo ebyo nga gw'olowooza nti gye biri munnange twali tubirabyeko ate era tunuulira nnyo mu maaso eyo oluvannyuma lwo ti nze nnyinza okuba ntetenkanya nsaza amagezi alhamdulillah naye siina garanti ekegedde so nsuubira nti neidi etuuse wabeereyo bazira kisa bagende basibula abaana abo nababawe ku ssanyu ekyo nabbi kye yagamba nti omuntu Allah yagamba omuntu asanyusa omunaku wange nange mmusanyusa ku nsi ne mu kabuli ne mmusanyusa ne mu bbaliro naye nja mmusanyusa gwe buli woowe essanyu ebitonde bya Allah ate nga teri kusinza kusinga okwo tekuliyo ndowooza ekyo bubiwulidde kati eyasobola okusuubulula asobola okuwa ku yidi ennamba z'essimu zeezo zikyali open osobola okubanga ojja kunfunirako ezo eziri wansi eya Airtel n'eya MTN osobola okuyisizaako tomanya aga osanga naawe wagenda okuyisiza akusuubulule oba akusumulule ebyo byonna ebibadde biganye ebiseera bisinga akantu kati nnyo bwe kati Allah kaaba alinze okole naawe abeere ng'ateeka ebirungi mu maali yo oba mu ebyo byonna by'oba weetaaze. Programu ya Save a Soul etunulira ebintu bingi kati gwe wenna wenna aliyo ng'olina ekizibu ekikutuulidde mukwano onoonya engeri gy'okivaamu onoonya engeri gy'okivundukamu noonyaako tulabe engeri kisobola okuba nga tusalamu amagezi bya mulimu bya waka bya musango byaki tuna baloyazi abalungi abasobola okuba nga bajja kukuvuunusa ekyo ky'oba olimu. Abantu abasinga batya baloyazi nti babasaba ssente nnyingi oba basaba ssente ate nga tazirina. Eno programu yeewaayo okuba nti tuyamba abantu olw'okuba nti eno
TV ya ggwanga era n'abantu abakolamu baliwo kuyamba abantu. So totya noonyaako tulabe engeri gisobola okubanga ogenda kubanga kuvuunuka ekintu kyonna ekiba kikuli. Sheikh nga tusiibula mu kigambo tusigaza eddakiika yineemu siibulira ku bantu bano. Eddakiika emu inshallah mpozi okwosa enkya lwe lunaku muganda wa Nabbi ayitibwa Ali ibn Abi Talib lunaku lwe yava mu nsi bamutta busi mu mwezi guno ogwa Ramadani ennaku z'omwezi 21 mwezi ogwa Ramadani. So inshallah nkubiriza abasiraamu bonna bagende basomese abantu ku lunaku olwo ebikwata ku mukama waffe ow'ekitiibwa Aliyun ibn Abi Talib salaamullahi alayhi wa alayhim ajmain. Era nga maliza ebigambo byange nti nkubiriza mwenna abatulaba nsaba Allah abawa omutima emitima emirungi egisaasira musaasire abantu bano betunoonyeza nabo babeereko bulungi nga ffe bwe tuli obulungi obanga munammwe bwe muli obulungi Katonda ajja kibasasula insha Allah tabaraka wa taala. Insha Allah katusikane nate wiiki ejja olunaku lwe lumu essaawa ze zimu mbadde Maishara mu Queen Mother mami w'abalongi second last born wa maama. Program ezijja tezijja kubanga ziri live twakikola omwezi guno gwa Ramadan olw'obuyambi obubadde bulu bati bwe tunabanga waliwo ekyetaagisa tunabanga tudda ne tubanga tuzikolako live naye wiiki ejja tugenda kudda mu program zaffe ezi recorded. Nsuubira nejja okuddamu ezannyo wiiki ejja tulabe nga tekisiibo kiggwa bulungi. Mbaagaliza Ramadan ennungi Eid ennungi mubeere bulungi mweraba. Ku Star TV oyita mu kusoomoozebwa ng'obuliddewo okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Nkubiranga abataata mama yangabye bw'ate simanyi taata wa Kulisi nange ye taata wange ate yakabiŋŋamba tata jangu ontime. Yangu tusale amagezi kati omukyala oba omwami save a soul taasa omwoyo ne Queen Mother.